Omulungi yakumira kanda Rose Media yinkwaniza nakola nkabaze mulungi najjo tusake ngalo mukwana subscribe nze tuyanze gate nabambi na subscribing atela ko notification video berengo zifuna mu budde comment ne like nabyo birungi mukwana tubeera tutesa mu konsonga zentadeo bwate mwana muwala Zari Hassan the boss lady bwate bwe yarabise banango muwala alabika bulungi omukyalo na alabika bulungi ebyaddala yabadde ali awa ka breakfast kenga bwatambulira mu audio mwana muwala Fullfigure yamukolera nga gamba omwami we mulungi nnyo Shakibu audio yo mwagira banaye banage yajiva daji bulira zange no bwali akantu kengolaba mukyala anyirira atenga n'omwami we amwewulira kakati no ye mwana mulenzi Lumbuye nga bulijjo yavude ne security alert no ngetisamu kubanga yajogede ku Mama Nabagereka ngagamba nti ejali mu vacation Maction Falls wabaddewo olukwe olw'okumota Lumbuye no bannange ye bino ebintu bye yabisigalamu yekka kubanga yagambye nti agenda omutta amumanyi nga bogenda okuwulira ka television ne ya mama nga bamulabula nti yebereremu kubanga essaawa yonna ali target naye tusaba kino kireme kubeerawo kubanga Mama Nabagereka tumwagaliza obulamu obulungi ate no ye mwana muwala Spice Daina ali mukatu olwabana abantu abananyini mwana eyafiira mu makaga gwe bayita Nsamba Henry family evuddeyo neeraga obutali bumativu egambye nti omwana waabwe yafa mu nfa etategerekeka era nga abantu eb'enjawulo nga ziza bafana atamala emirundi nabo bavudde ne boogera ku nsonga zino nga bagamba Spice Daina akwatibwe asobole okwogera oba ebituufu biveeyo kakati no tumusabire maama kubanga essaawa yonna yandigenda eruzira Spice Daina yeetaaga essala zaffe wabula mukyala Rebecca Jingo naye avuddeyo ne yeemulugunya ku masomero nti bayitiriza okwawulayawula mbaana baffe balinamu engeri gye bagamba mbu bano bagezi boka bano balungi nnyo bano bebeeru be basaana okubeera ku layini nga bayimba ate mbu bali abaddugavu ne babakozesa emirimu emibi be bakola ebyobutemu nga bazanya emizannyo ku speech day nga bwe byabadde n'agamba kino si kituufu ate era nga ddala si kirungi amasomero mweddeko muleme kwawula mu baana kubanga abaana bibala okuva eri Katonda bwe nvuddeko eyo ngenzeko ewa Bruno ke omanyi emabegako omukyala we Dora yamuyisaamu eggaali ate bambi n'afiirwa ne sezaala we jjajja wa Briera kakati no ye bwe mutuuseko ng'ali bulungi agambye yeeyagala era ng'ali mulaavu n'omuntu oyo omupya era nga si mulala ye mwennyini kakati ono ye talina buzibu mwababeereyo ne mumukalakata muli ku byammwe ate ye Mama Nabagereka.Fullfigure presidential advisor naye avuddeyo n'agamba nti avudde ku bantu kayagalemu embwaye omanyi ennaku zino agitukuba nnyo embwaye agamba erya yogati erya mayonnaise erya sausage bannange embwa asazeewo n'ava ku bantu naye nga kirabika bambi alina ensonga ze ezamuviira ku bantu n'asalawo ayagalemu embwa wabula Pastor Jengo ye emabegako yavaayo bambi n'ayogera obutali bumativu oba n'ayelambika ku bino ebyadde bisaasaana nti mukazi we baamukutte oba baamumugyeko baamumuwambyeko nti baamusigudde kakati nno avudde n'agamba ebyo si bituufu n'omukyala ali mukyala eri we yagenda okukubira omukyala essimu ne maama we nga balaba bipya wabula nasekerera abo bakasuku balujja abamawulire baali babitambuza naye kasuku nno bwe bimugudde mu matu London gyali n'agamba nti kati bwakomawo kyagenda okusookerako agenda kujjayo obujulizi bwonna obulaga nti omukazi baamumukwanako dda era nga n'omusajja yamukwana amumanyi kati nno kambi kutereyo omukwano nga bwe bigenze vidiyo zonna obeere ngolako mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye kale kankomewo akiweemu olunaku lumu ngenda bba nammwawo naye bwe ntandika bwino Pastor Jengo tokaaba tolaajana omukazi baamukwana Pastor ate awakana kyono naye engeri gye agambye onanga nti yagambye mu nnimba kale bwe mba nnimba kankomewo gwe mulimu gwe ngenda otutuukirako ogwo ogwa Jengo n'omusajja akwana omuwala mmumanyi bulungi nnyo n'omuwala mmumanyi anninde bulinzi madda Mama Nabagereka.Spice najjinda akulamusizzaako luswata kansitulenti oli bulungi manyi nti essaawa zino oli mu Maction Falls Dam wagenze kuwummulako naye wadde olina kuyita ku ttaka tewayise ku ttaka ofuna akanyoni kakusuulayo naye omuntu gw'oli naye gw'oyita mukwano gwo yabadde mu luko olugenda okukusaanyaawo naye sirowooza nti waawonye kubanga oli mu kulya bw'oba waawonye ku ttaka toyinza obutawona kulya naye ngenda kugamba ngenda bwe gye simufungize bw'oba okyali mu Maction Falls Dam okyali mu Maction Falls terodde e Kampala ng'obudde bukyali waddewo enteekateeka ekusaanyaawo bakisse ku ADF
ekino kiyite kujagala omuntu yenna akola programu zizona mmanyi kuno kwoli bw'obanga sijje wagenze ku weekend wagenda lwakutaano kati okyali oyinza okuvaayo ekyo buva ekiro kyalyo naye wegendeze entambula yongodde e Kampala ate kuno kuwoninga yo seeri amaze okukozesa byoyagala essaawa yonna akufudde target hot target najjinda Silivia Luswata ono Lumbuye nze njogera nga kitalo nnyo mitawaana twagala okumanya nsamba enule omusaayi ogwamugibwamu guno bwe yafumitibwa gwalagawa nsamba enule bwe yali attibwa engoye ze mwabaamu kimutuusaako mwazitwalawa ye bannange obusungu omwakozesa ku nsamba nga bwali bungi kubanga Spice Daina wina babbawunsa mwali musobola okukwata omwana oyo singa yali mubbi ne mumutwala ku poliisi kuba eyo murder case muntu kutta muntu gavumenti yeyina otuwa ekisembayo Spice Daina oba eragira oba agenda eruzira oba agende mu kkomera ne manager we nga bwe batubulira kiki ekyaliwo mumanyi nti Roger yafuna obuzibu bw'omwana ono yafa kitobufiira we ate mukimanyi nti no Roger nze namukola ki nze namuleeta mu bino ebintu solo kuba ndi munnayuganda alumirirwa ndi munnayuganda ayagaliza era ndi munnayuganda anyolwa ebintu bino bibuusiddwa nnyo amaaso lwaki ebintu bino naffe twagala kuvaayo twagala kufuna ku bwenkanya kubanga twakitegedde nti abantu bonna mu nsi teri ayagaliza munne kubeera na mirembe kitegeeza nti bw'oba oyagaliza munne okubeera obubi naawe oba weetaaga okole ki okifiiringi mu nsi ezaddala bwe bakikola naye nze ndi wano olwa muganda wange ono mutowe eyafiira mugimu ku mikwano gyaffe ate ne batafuna bwenkanya bakoze ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ekikoze eki kiganye Spice Daina akwatibwe era after my video yesterday I thank the police that you acted narabyo omwogezero ko wesigire ng'ovuddeyo yogere ku nsonga omwana yakubwa mu kikomera kya Spice Daina twagala justice twagala bwenkanya dazi ku mapesa yafa police teyaleeta report radio bamuta mu nzita yemu kalamaji yafa mu nzita yemu kati tuze wa Spice Daina omwana yafiridde gwe baakubira mu kikomera kya Spice Daina nafa twetaaga okumanya niya mukuba lwaki amasomero agasinga mu nsonyiwe baawulamu abaana baffe ebyana n'abaana abalungi n'ababi when it comes to speech days balundamu obwana obweru bwe bateeka mu maaso kwegamba essomero linajjula beeru bokka era bwe abeeru be balungi ne batakoma okwo ne bagamba abaana baffe abaddugavu mbubbo tebanyuma kubeera mu layini za mu maaso mbola okubanga abaddugavu era bo balina kubeera mabega ate bwe bakola buno obuskits buno bulimu maama ne taata mubitegera abadde mu speech days ez'ennaku zino olaba nti bo babagamba gwe oli muddugavu tosobola kubeera queen ate bw'aba mulenzi ate gwe oli mubi tosobola kubeera king bannanga abasomesa mumanyi nti abaana baffe mubamalamu self esteem seriously omwana bw'aba bwatyo bwali mwagazisa ekyo kyali bw'aba muddugavu tajja kuba mweru ate bw'aba mweru tajja kubeera muddugavu ate kati abaddugavu bakozesa emirimu like actions embi kuzannyanga batemu kuzannyanga kafena tulina kuzaala abaana beeru oba tulina kuzaala abaana balungi nnyo ye abalungi be baliwa era ababi be baliwa abasebo ne bannyabo nziza olunaku lwaleero mbanjulira omwagalwa wange Kabiite baby gwe ndi mukwano naye yenze kenyini gwe mulaba wano bannaye neeyagala okufa obufi saagala kuyingirira ddembe lyange mbusima oliwo omukazi ndaba neeyagala nga toyiyo ekikumba kiikyo neeyagala I love my life balimba bantu mwe okubagala kanjagalemu embwaye yange mbagaza kimu bantu mwe okubagala kanjagala embwa giwa bibumba omwana aliwo embwa giwa bibumba gosalifu embwa giwa bibumba bali mugisiikira tebinajja mugiwa biri bye nabadde ndyako amagabe bagire oba giwa ennyama y'embuzi kanjagala embwa